Abaatuuze mu constituency ya Bwanika Bukedde nkola mu bifo ebyenjawulo okuweebwa obutimba bw'ensiri 2,000 obugabiddwa gavumenti mu disitulikiti 22 ezikola Buganda omulundi ogwokubiri. Ku kitebe ky'eggombolola y'e Bwanika ku kyalo Kanseka obutimba bugabiddwa Minisita Jacinta ng'al'omu n'abasawo ba minisitule y'ebyobulamu okubadde Dr. Dan Kyabayinze ne Jen Nabakoza. Abantu ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Dr. Kyabayinze basomesezza abantu ku nkozesa y'obutimba bw'ensiri entuufu bwe bati ne basaba abatuuze okubukozesa obulungi baleme okubussaamu ebituli. Bakuwadde akatimba k'ensiri keebakemu kakozesa omugaso ogakakuweereddwa tokakozesa bukyamu. Bwakateekako bwali ku kitanda akasaako oluggi abasawo bagamba nti obutimba temubussaamu luggi kalekenga bwe kali kabeere munda. Nate mulimu abagenda balese olwaliro okukakima ng'ayagala kukatunda butunzi. Ye Dr. Muyinga asomoozezza baweebwa ebintu okuva mu gavumenti n'abikwata mu ngeri y'akaliggweramu eyo n'abakootera okukozesa obutimba buno okukendeeza ku butinibwe bw'ensimbi gavumenti bw'esaasaanya buli mwaka okugula eddagala ly'omusujja gw'ensiri. Saagala buno obutimba batuwadde tuddemu bukozesanga bali abaasooka bannaffe abaabukozesanga okubikka enswa kukola ku nnakani ku toyireti zaffe nga nzigi. Abasabye obutawuliriza bigambo okuva eri abantu abalina ekigendero ekyokubatabangula okusiga gavumenti enziro nga banawadde ekyokulabirako ekyennongosereza mu kawaayiro akamu mu tteeka ly'ettaka eryaziddwayo mu kabinenti. Njagala mutegeere gavumenti bwekola mugitegeera nti gavumenti wewaawo ensonga eri controversial egiyitiriddeko gavumenti eno eddayo mu bantu abantu babeebuuzaako. Mu ngeri emu yeegasse ku bayizi ba Seeta Junior n'amasomero amalala okugabira abakadde ebintu wamu n'okukwasa abavubuka emipiira n'emicoozi bye beegulidde ku nsimbi obukadde 10 ezamuweereddwa oggula emmotoka y'omubaka nga yabawaddeko obukadde 5 olw'obukadde 5 ne ziweebwayo okuzimba kaabuyonjo mu kabuga k'e Bwanika n'okuzimba akatale. Gavumenti yafunye ssente asebo ne banyaba bampulirize. Ate omumyuka wa Pulezidenti Edward Bwanika II yasinzidde ku kigo ky'Ekkindu ekya Namukaaka n'atongoza enkola y'abatuuze okwegonjolera ebizibu byabwe wamu n'okutongoza olusiisira lw'ebyobulamu olugenda okumala ennaku 4. Enkola eno ewomeddwamu omutwe gavumenti ya South Korea ng'eyita mu nkola yaayo emanyiddwa nga Simaundong saako n'ab'ekibiina ky'obwannakyewa ekya Ebenezer Devotion Center. Kaweefube n'atandise n'omubaka wa South Korea mu Uganda Park Jong-dae okulambula ebyalo mu kitundu kino mu nteekateeka eyatuumiddwa Model Villages. This is energy saving store. Ssentebe wa disitulikiti y'Erengo George Mutabaazi awadde amagezi gavumenti okussa essira ku muntu wa wansi okukulaakulanya eggwanga. If you don't change your own people, if you don't change your villages, where you are going to be buried, if you don't work on these roads, nobody is going to help you. Development has two components actually. One is change for the better, and another thing is time, speed. Sekandi asimye enkola eno gy'agambye nti yakuza avubuka ku mulamwa n'asima n'abasawo abazze mu lusiisira lw'ebyobulamu. Omuntu abadde alinye erinnyo nga tasobola yeegomba nnyo okulya ekikajjo naye ng'erinnyo limusobedde kati bwe banaamufunira eby'amannyo ekikajjo ajja kukibwebweta.